Hi everyone. Nze Nnaalongo Nalubaale nga nsinzidde wano mu bizinga by'Essese. Mbalamusizza bannange mugyebale gyonna gye mutuusaako engalo, mwebalire ddala byonna bye mukola. Ne bye mutakola mwebale butabikola. Naye nga muli mutya? Mukyaliyo mweyagala? Kikulu bannaye mweyagale. Muvaawo mukunakuwala, mukaaba bino mukaaba biri, okukaaba tekukoma, olina kwerekereza n'ogaa kati kanneeyagaleko kubanga we live one life at go. Kati gwe bw'onodda obulamu bwo n'obumala mu bunyiikaazi ate oneeyagala ddi? Kati oddira ennaku eyo n'ogisiba ali ku mpagi, n'ogenda okweyagala. Twasembayo omulundi gwaffe oguwedde nga tulabye ekitambo, ne tulaba ebika by'ekitambo, originality wa gye kyava, ne tulaba nti waliwo enjawulo wakati w'ekitambo n'omulongo waffe ono Omuganda, omulongo wa jjajjaffe Bulamu, oyo gwe tuzaalibwa naye, nga banjawulo. Ne tugamba kino ekitambo kyava Bunyolo, kyajja ne mukyala Nabuzaana Adyeri. Yo nno mukwano gwange nnyo, tuyita babiri. Kaakati ku mulundi guno tugenda kulaba omuntu aliko ekitambo aloota birooto ki? Era ayinza kumanya atya nti aliko ekitambo? Twagamba nti ekitambo kino ekigule eky'ekika, omuntu aba asera. N'adduka ekiro nga tayambadde n'agenda n'akwekweya ku nzigi z'abantu, ku mmotoka, ku birala byonna ebyawulira by'ayagala okusera. Ne tugamba nti singa ekitambo ekyo kiba kigwagwawadde nga bakisobezza mu kukitereeza wano, kyovala nti kyetaaga kugenda buli muntu nti ajja kutereereza ekitambo. Nedda. Kubanga kituufu ekitambo eky'ekika kitereezebwa, naye si buli muntu nti asobola okukitereeza. Abantu bangi eyo beewanga mu bintu naye nga mu mazima tebabisobola. Tebabisobola. Kati mu kubisobya wano nga kigwagwawala nga kifuuka kisezi nga kitandika kukubanja gwe nnyini kyo okutandika kulya bantu. Era omuntu bw'atyo abeera awo ng'awagalawagala amannyo. Kati ggwe ali mu kika kya famire bw'etyo ng'ekitambo kyabayingira dda. Ekyo bwe kiti ekyokulya abantu. Osobola kumanya otya? Kasita owulira ezo embeera, kale zijjira nnyo mu tulo, n'owagalawagala amannyo, n'omeketameteta nnyo amannyo. Ne weebaka nga tobikka maaso, bw'oba ozuukuka oweekanga bwekanzi n'ozuukuka, tozuukuka mu ngeri eri nnomo. Okusituka ekiro n'otambula nga weebase, oluusi n'okutambula n'ebikunta, kino kyeyolekera nnyo mu baana. Okuwunuuna nga weebase. Twagamba n'okutabuka ng'olabye omufu. Mpozi ensonga endala gye tutaayogerako ey'enzija y'ekitambo, kuba twagamba waliwo ekiroge, waliwo ekigule, waliwo na kino kye tuwasizaako bamaama. Omwami n'agenda n'awasa omukyala ng'aliko ekitambo. Kati bw'amuwasa ng'aliko ekitambo, basobola okubeera mu maka gaabwe bulungi n'ekitambo kyabwe ne kibakolera buli kimu nga bwe baagala. Naye obuzibu bujjaawo ng'omuntu ng'oyo afudde ate ne bamuteeka ku kiggya ky'ekika. Ekitambo ekyo butereevu kiba kiyingira mu kika. Kyova olaba bajjajjaffe mu kusooka baagambanga nti omukyala addeyo aziikibwe ewaabwe, baleme kutabiikiriza maanyi gano omukyala ge yajja nago ne gaasanzeewo. Naye kati w'oligwa wendikola ki? Wendigwa. Eyo enkola yaleetebwa buleetebwa wano naye nga yajja kutunafuya. Kubanga abaana balekeraawo okumanya obukojja bwabwe, ebintu omukyala bye yajja nabyo byonna biggweera mu kika kino. Kati n'olyoka owulira akalippagano mu maanyi g'ekika agaleetedde okuba nga buli kimu kifuuse kizibu. Kaakati ekitambo ekiroge,
Omanya otya nti kino ekitambo ekinuma kiroge? Ng'ovudde ku bubonero buli bwe tulabye obw'okuwagala amannyo, okumeketa amannyo, okwesisiwala n'okwemwa enviiri, kino ekitambo ekiroge kijja n'endwadde, kirwaza. Era endwadde zaakyo zijja nnyo essaawa 8, oba gwa kiro oba gwa misana. Buno obudde obulala omuntu abeera bulungi, naye kasita zituuka ezo 8 ng'obulwadde bulinnya enkandaggo. Kibobbya nnyo omutwe, kimenyaamenya omubiri, kamunguluze, ekyoko okwegunda mu lubuto ne kiwuuna ekyo ekinyoola mu lubuto, okweyayuuya okutatadde, okubeera ng'otambula nga weekanga omuntu, otambula naddala ekiro ne weekanga ng'alabye omuntu, ninga alabye omuntu. Awo muba butoola, kijjanjabika era ekyo kyo kikwatibwa omuntu ne kimuggyibwako. Omuntu aliko ebitambo oba ng'ekika kyammwe kirimu ebitambo osobola kumanya otya? Omuntu aliko ekitambo mu kika kyammwe nga mulina ebitambo kyayingira, oba taata wa taata, oba jjajja wa taata, oba muganda wa taata, oba katugeze yawasa alina ekitambo ate nga kyali kigwagwa, ajja kuloota ng'alya ennyama y'abafu. In the worst case scenario ajja kuloota ng'alya byenda. Awo kiba kitabuse nga kiri ku ntikko y'okkola obulabe obunene ennyo mu kika kyammwe. Oloota ogwa mu binnya, oloota oli bwereere ng'odduka, okwekanga ng'ova mu tulo, luusi n'owawamuka buwawamusi. Ebyo bye tutera okuloota nga kibadde kitambo. Kati ng'obuzibu bwe tulina essaawa eno nti nga bwe mmanyi bajjajjaffe bwe batinkiza, waliwo bwe batinkizaawo nga bagula empanama wano ne zibeera za bbeeyi ssebo ng'omwami atunda ebibye n'agenda agula empanama. N'omulembe gw'ebitambo nagwo gwakyaka era abantu baabigula, era kizibu okusanga famire nga tekiriimu. Naye obuzibu kati mubeera ebitambo bya mirundi nga 6, gundi yakireeta ne gundi n'akireeta ne gundi n'akireeta, gundi yawasa omukazi yakiyina, ne bigombagana awo. Muyina ekirungi, ekizadde, muyina ekigwagwa, muyina ekiroge, byonna muyina. Kale n'olaba tabbu. Bwe kiba kitabuse bulungi kibaavuwaza, kisiraanya, ekitambo kireeta olutwe, nga buli kimu ku ggwe kwe kisibira n'ofuuka ensonga. Naye nga byonna bye kikola kikolerera kukufuula lunkupe. Omwavu lunkupe kye kiba kikolerera. Kale bw'oba olabye obubonero obwo, ekitambo kino kiruma, tokigayaalirira, tokirinda kukula, tokirinda kuliisa bantu. Gwe kasita olaba akabonero weekubira enduulu. Kubanga tugambye nti kitereezebwa ekyekika ne tukitereeza bulungi nnyo, era ebiseera ebisinga tukitereeza nga tukitereeza ku muntu ssekinoomu, tusobola okitereeza ku famire, kusinziira ku nkwatagana mmwe gye muba muyina. Kino ekiroge tukwata kikwate. Naye nga ekisinga okuleeta obuzibu okubeera nga kitabuka, kwerabira bukojja. Engeri gye kiri kizadde kitambulira mu maanyi, era ag'omukulu oyo ow'ebukojja twamwogerakokko omukulu oyo mu butambi bwaffe obwasooka we twayogerera ku walumbe. Owulidde? Kale engeri esooka ey'okuweeweza ekitambo kujjukira bukojja. Obukojja bwo gendayo, lima ku bijja, balabeko, kasukaali batwalire, obalage nti obaagala era osiima okuba nga baakuzaala n'obaawo. Obukojja bukulu nnyo lwa nsonga gye tuva. Basobola okugamba bika 100 naye obukojja busigala bwe bumu obwo. Bannange temusuula bukojja bwammwe. Eyo bw'ovaayo gendako ewa kkojja.
Ettanda era naye omutwalire ku birungi omugabe munaye kojja nze kulabako kati oyo ayina obusobozi obukomaakoma ku bino byonna abikomakomako. Kituufu omuntu akola ku bitambo ateekeddwa okuba ng'alina amaanyi agasobola okukigambako. Kyovola si buli muntu nti asobola okukola ku kitambo. Nze lumu nalina jjajjange yagenda n'agamba nti bannaye tukole ku kitambo kuba buli we ntuuka baŋŋamba tulina ekitambo. Saaliyo nange banyumiza binyumize. Munnange nga bategeka nga bagenda Bulemezi eyo. Musawo agenda kukwata kitambo akikwata ku basese. Basese balina ekitambo nga bagamba muleete embuzi enzirugavu. Embuzi ejja. Embuzi bw'ejja munnaye nga beekolamu omulimu ng'embuzi ejja nga bagitwalayo. Nga jjajja embuzi gye watugamba yino tugireese ne ssente twazifunye kakati nkya twagala tujje kitambo ekyo tukikwate ensonga ezo ziggwe. Koye kale. Ajjukira wano abasese bwe baba batambula n'enkuba era ku olwo baagenda nayo n'etonnya. Embuzi baagirekayo esuleyo enkya bakeere bonna. Kati bano badde nga babiri abagireese enkya famire yonna ekole ki? Egende. Enkeera batuuka bwe bati nga bw'ogamba tutuuse lwa bano mu luggya. Essabo lyatumbuka omuliro ne lyaka. Lyonna ne lisaanawo. Bino ebintu bibaayo mu nsi. Naye okumanya abantu balimu ekyeddalo. Oyo baamuvaako ne bagenda ku mulala. Era mu miraana awo. Era omulala n'abatumeera mbuzi. Ne bagitwala era ne bakola mu nkola y'emu ne bagitwala eggolo limu ng'enkeera bagenda kukola ki? Kukikwata. Bajja enkeera okukikwata ng'eyali alina okukikwata yafudde mu kiro. Sibatiisa naye ngezaako okubalaga nti maanyi kika ki gano ge twogerako era ki ekigafuula ag'enjawulo. Okusinziira nti ekitambo kino kyajja wano kyeyagalire ng'abantu bakireese kyeyagalire. Bwe kitandika okubanja empewo zaffe kino mulina okukimanya nti buli lwe wavaayo omuntu ng'akuvunaana mu butuufu empewo ziri most likely okudda wabbali ottunke. Kujjako ng'oziraza ensonga lwaki ziteekeddwa okukuyamba. Kyova olaba ekitambo bwe kivaayo okubanja empewo ezisinga zidda waki? Wabbali. Empewo si nnyingi ezisobola okuvaayo ne zikyaŋŋanga. Kakibeere kino ekiroge. Ekitegeeza si bantu bangi abasobola okukola ku kitambo. Kale nsuubira tufunye buli kye twandyetaaze okumanya ku kitambo. Kati next thing kwe kulaba twetaasizza tutya. Kale musubscribinge, musharinge, mulayikinge. Ensonga tugitambuze eno tututwale mu maaso. Mwebale nnyo bannange, mwebalire ddala. Temujjango